Segga oli mulembe ogutali gugwo kyovola abantu abategeera omulembe akugamba wali omulembe gwammwe guno kufe tunyuse era ne bwe tuba kumbage waffe mu byalo lwaki golooza ba muzeeyi ssaawa 11 baba badde ewaka okwebaka ne ba maama essaawa z'ekiro ziba z'abavubuka muzeeyi bwe bakkuba eccupa kati muzeeyi John Ssegawa wuuno wagenze kuyita mulunnabe omuyisaamu eggaali kakati ndi wano nkujjonkera kuba wanzijjonkedde ate nga n'obujulizi weebuli bajja gamba owaayi omusajja wajjonkedde waaki otegeera ennyimba eziriko kinnawolovu ontambulira ebintu ebitambula guno gwe mulembe oguliko munnange omulembe tolina kyogenda gukolera abaana ku Snapchat ayagala akayimba kaako ki kakolerako ne yeemoola bw'ati tagenda kwemolera kuze wawuliranga mu bbiri era ine ja Uncle John Ssegawa nammwe muludde nnyo mu kunyumirwa Uncle John Ssegawa muve mulembe gwaffe mwe mulagana abantu ebintu bye mwogera nti bituufu kumbe bikyamu kutegeera omulembe gwakuleka omulembe ogwesibyemu olemedde mu mulembe tova mu mulembe okutukidde mu mulembe ogaanidde mu mulembe abaana bajja kuyisaamu eggaali kati wuuno ngikuyisiza ate nga teri ayinza kunkyawayo n'omuze nkubuulira munayisiza mu John Ssegawa eggaali bw'abantu bakyawo nga waliwo n'abadde andeetedde deposit leero nze nkereyo obukereyi kalenda ng'agamba bannange ehoyima nate yo omanyi ehoyima nga bangamba bannange ehoyima tukwagala oliwa twagala abanyolo baagala kwezinira ku nkudi kakati onaakikolera ki gweremera mulembe tujja kuyisaamu eggaali va ku mulembe gw'abavubuka golowooza lwaki bamuzeeyi mu byalo bwe wabeerawo embaga bagenda kawungezi ne badda ewaka bagenda kawungezi ne badda ewaka ne beebaka gwolemedde mu mulembe tova mu mulembe batiimu ffenna tubifiirwe leero tugenda kwetu kusaba ku request muteese njagala okwebaza Uncle Balaam agambye abaana must shine we can't let this nonsense of abajjonkezi to go on abaana balina okuyimba bazzukulu ba jjajja mwami balina okuyimba abazzukulu tebagenda genda bakwate bantu bubadiya balina okuyimba bwe baba balina ensobi gye bakoze baterezeemu yes honorable Mwesigwa Frank yes awamani from Lyantonda agambye no abaana balina okukola bazzukulu ba Museveni balina okukola balina okunoonya ssente balina okukola ffe tetugenda ku kkubo tukube bantu buyondo tetugenda ku kkubo twokye oyagala tuli ewa oyagala abaana baffe tubaleetewa tubakuwe va mu mulembe weesonyiwa omulembe John Ssegawa ne banno mumanye omulembe gukyuka ensi ekyuka bw'oba toyagala kukyuka kwansi ensi ejja kukyusa nzize ku nsonga kumaze bulungi muleseeyo oba munnyonnyodde bulungi naye obudde bwenkuwadde bubadde bungi kakati nga mmaliriza ngamba bwe nti omanyi okuyomba naye endwadde embi naye nga liddagala erivumula ab'amaalo webale nnyo neyanzeeke Jackie wange tweyanza nnyo tweyanzeeke oyo abeera USA Jackie O my number 1 oyo agamba lunabengwa naawe Jackie O wange yes oyo abeera USA eyaŋŋamba nzija muwolidde Uganda njagala lunabe nkulabeko nambuuza kirabo kiki oyagala naŋŋamba lunabe ŋŋenda kugulira emmotoka yes yaŋŋamba lunabe wentuukira mu Uganda abaana bange baagala enkudi abaana be bazungu agamba buli lunaku akawungeza abaterako enkudi baagala kimu kulaba kwankoliri pazo nagamba pazo olutuuka e Uganda ŋŋenda kugulira emmotoka kakati abantu abali mu mulembe n'abamanyi ensi bwetambula beebo otegedde Uncle John Ssegawa ebbanga lyonna Jackie tandabangako yansanga ku TikTok kuno n'anjagala aludde nnyo mu America tamanyi na bifa Uganda anjagala ansupportinga yaŋŋamba lunabe bwenzi gye Uganda ŋŋenda kugulira emmotoka kakati Uncle John Ssegawa ogenda kikolera ki
abantu abali ku mulembe abantu abatambula ako John Ssegawa nkugamba bwenti omulembe gwaliko omwaka 2004 twali waffe Masaka omwaka 2004 2003 2021 12 ekyasa kye12 waberangawo n'akayimba nga kagamba bannanga akagombe k'enkomerero eno mukalindirire Uncle John Ssegawa waliwo mu myaka gye12 waliwo era twali bato nnyo era gwomu ku bantu abatu inspiring okuyingira art ebiseera ebyo twalinga Masaka nga tukuwulira ku radio z'abajjajja baffe zino ezakabaawo emirembe egyo abagijjukira mu mbuulire bakulu bannange bwe tuzze tukula nkulaga omusajja engeri gy'azaalemera mu mulembe deno okola ki wano deno nkwagala nnyo omusajja wange abo abaana abali ku mulembe bajjako abantu stress kakati nga tukuwulira ku radio bakulanga tosuba guys ne biseki biserulungi bya Kampala era ng'ogenda okubati Valley Theatre abantu ne bakuwagirira mu kusaasira sigamba mbu bye wali okola byali birungi nnyo sigamba nti gwe wali asinga obulungi e Kampala naye n'abantu bakuteekako serulungi wa Kampala si gwe wali osinga abaana b'abakulu obulungi naye abantu bakuportraitinga ne bagamba mbu gwe serulungi waki wa Kampala kakati abantu n'otandika obbatetenkanya nkusiba sente John Ssegawa nkusiba sente bampandikira omuzannyo tuguteeke ku National Theatre naawe tukole battu tulaba n'asinga okugunyomesa I bet you yes bagumpandikire ngukwate bulungi ngupracticing nguzanye olaba bona agunsinga I bet you tosobola kunsinga muzannyo nakugamba ebitone ebindimu mujja genda mu bizuula mpola okuzannya omuzannyo okukyusa amaloboozi ku stage okwana okwogera banange mumpeeyo omuzannyo gumu nguzanyiremu kanti Uncle John Ssegawa tulabe ekimwepansa tulabe ekimwepansa lupazone brother tojagalangako ennyimba z'ogamba nti oyagala mukoma kutuwaana ennyimba ze mugamba nti mwagala mukoma kutuwaana oyimba naye mu bivulu bwe batutegeka ne bapromota tebatulolo kakati ate ne bwe munaakola mutya promota ategeka bantu gwe bamusabye promota ategeka omuntu anaamukolera ssente nannyini ssente ze promota tomutegerera kwani gwaleeta please ategekani anaamukolera ssente ne bw'onaayogera eggulu ne libwatuka n'okuba omutwe wansi promota Uncle John Ssegawa ategeka amukolera ssente ategeka anamugirayo ssente ategeka anawa abantu vaibu ne banywa bia ne basasula promota mu ssente ze tomutegerera ebyo olimba ne bw'olimba ne bw'onaakuba omutwe wansi ku ttaka nze ndi muyimbi asobola okuyimbira ennyimba z'oyagala okuwulira ne bwe giba myaka aga nze omu ku bayimbi kinzigeko sigenda mu studio na lupapula sigenda mu studio na pen nze gwolaba sigenda mu studio na Simon nyinawe na recordings bw'oba oli producer ng'oli kuno kuba eŋŋoma ompite bw'olaba nze mu studio yo nga nyina ekintu n'ekimu ŋŋenda kuyimba buyimbi nze omu ku bayimbi abatagenda na kintu kyonna mu studio nga ngenda okuyimba olimba nsobola okuyimba Uncle John Ssegawa ebyomulembe gwo byaggwako kati tebakyabisasulira tebakyabikubira drive abantu ne bajja tebabikubira drive abantu ne bajja kuba gwoyagala nnyimba ennyina oluyimba lwe nayimba misinde gyange gye gineeyimirira benakolanga nabo bangoba abandyamu olukwe nevuma kuba na kisa kingi na buli gwenda by'okumwesiga bandyamu olukwe abantu balamu mbalabye nnyo kasujja waŋŋamba va ku bantu balugera ebyoka neetonnya ne tulaba ensi